ebula ennaku 20 zokka okutuuka ku matikira g'omutanda ag'omulundi ogwa30 agenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno. Fano ku Bukedde TV twasalawo kukolera emboozi ez'enjawulo ezikwata ku nteekateeka eyo naawe obeere ng'ensonga ozitegeera bulungi n'ebyo bibadde tumanyi weeyongere okubitegeera. Nkwaniriza nnyo ekiro kya ku mawulire agataliiko nfufu. Nze Shefa Bakatamale munange mmwe bulungi tulina maanyi ge tuleese nsaba okkali tufune ebikumba tulinago mu bujjuvu. Ebikulu mugataliiko nfufu nga biwa kituzi yagamba nti ayagala tata bamuziikule. Munnamateeka Mabiriizi n'omusumba Male Batabuse lwa bya bugagga kkooti eragidde bagende ku DNA. Mubbi yajja na kaveera. Gavumenti esazeewo ku Bakebeza DNA ewadde olukusa ebifo 2 byokka. One is the Government Analytical Laboratory in Wandegea, and the second is the MBN. Bakoze fujju lesirabanga munsi. Dr. KAGGWA ne MINISITA MAYANJA buli omu yeewerera munne olw'ettaka. Kkooti y'eneeramula. ajja kukwatibwa. Saagala muntu mulala yenna aboneebone mu ngalo za Mayanja. Ssentebe w'emyaka 85 akatemya abatuuze siddamu kuvuganya wadde ng'ekisanja kiweddeko. Ekyalo nina kukita.